Mathias Mpuga Nsamba, Commissioner Parliament, atenga yaliko leader of opposition, eranga His Excellency Deputy President of Uganda, namwa oba Commissioner, wabulolo kukozesa obi ofisi eno, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi nagimukwakkulako, era namugamba nti addeko ebbali. Mathias Mpuga Nsamba alabika nga yawuliriza obubaka bwa His Excellency elected yategeezezza omukulu Mathias Mpuga Nsamba alekulire asigaze ekitiibwa kye nga omukulembeze ew'essanyu bannayuganda gwe banaawuliramu emirembe ate era anaaba ow'ensa mu ggwanga lyaffe. Era nga His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi y'omu yategeezezza nti omukulu Mathias Mpuga Nsamba akyamwagala singa abanga yeenenyezza okukola ekituufu ky'alina okukola. Maganda bange, baganda bange, mikwano gyange, ensonga ate egendedde ddala ofuuka enzibu, era nga His Excellency ffe tumwebaza ebintu byakola ebintu byakola byanjawulo nnyo kubanga bambi abamu byabalema, abamu tebasobola bikola. Era nga Mathias Mpuga Nsamba alabika nga obubaka bw'omukulembeze we yabadde ku radio gwe munno ffe banno yawuliriza obubaka bwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi His Excellency, era nga munange erabika nga obubaka bw'omukulembeze ali mu bukolako. Baganda bange, ennyongero bajjukiza n'okubategeeza nti ensonga erabika etambulira ddala kino ki principle mbikoye ebyo kivumu abaagala okusula Museveni bali mu gavumenti mwennyini. Mathias Mpuga Nsamba yamutuddemu ekintu kyamulya, so bwe kiba kyamulya kyalina okukola kyekyo omukulembeze kye yamusabye, era alabika nga akiriko era ng'agenda kukikola. So baganda bange, ebyo bye tubadde tusabirira, byebyo tubadde tubala, era byebyo bye tutandikiddeko ddala okuteekako essisa n'okutwala mu maaso. Mwami Abedi Bwanika byayogera bye tebitukiikirira wadde obubaka obulungi bwe wasomesezza, era bannange twafuna gwe twamala kye tuyinza okugamba, kubanga bingi bibadde bituukawo, bingi bibadde bikolebwa, bantu bangi beekoze ebintu naye ng'abantu bangi balowooza nti byebakola bye bituufu. Ne mukama waffe yatutegeezezza nti ye alirwedde nnyo okuddamu okukwatagana ne mukama waffe Mathias Mpuga Nsamba singa anaaba musajja mukulu n'akola eky'obusajja bukulu, weewaawo kyakumufoosinga akyasobola okukomyawo ekitiibwa oboolyawo yabala bwa minisita wa Museveni, kubanga ne Nobert Mao bwe yatandika bakeera lumu. Nobert Mao nafuuka nti mulabe waffe. In fact yadda ku Twitter n'agamba kati nziguddewo olutalo lwa myaka 2 lunagenda okuggwanga Kyagulanyi mutade ku ttaka, naye bw'amaliza nga minisita. So bangi nnyo kubanga kati ffe twafuuka kyamaguzi wa Mwami Museveni. Agala okukakasa Mwami Museveni nti akola ayagala mukakasenze nja kumaliriza aba NUP, nja kumaliriza aba People Power. Naye vagulunga ngamba nti tetulwana na muntu yenna, era alwana naffe, olwana na kirowoozo, olwana n'Abannayuganda. Ffe ebirowoozo bye tukiikirira bya Bannayuganda be baatulonda, bye twabasuubiza, bye tuliko. Kye twabagamba luli nga tuli ba People Power nga tetunatandika na NUP, kye tubagamba kati kye tugenda obagamba olubeerera. Era Bannayuganda bagenda kusigala nga bali mu mbeera eyo, ne bwe sibenze Kyagulanyi, ne bwabeera muntu yenna sinze nsoose bayimirira bweti nimbe bati ne Sebagala kuba byembagamba byali abagamba talina kyanjawulo. Ne bayimirira bwe bati ne Dr. Besigye kuba byembagamba byali abagamba. Bayimiridde nange kuba byembagamba byendi mubagamba. N'omuntu yenna alina basobola okuyimirira naye kasita ayimirira ku mazima ng'ayogera ku bibaluma. Kyekyenjawulo kyokka. Tewali muwendo gwa ssente gugenda gula bantu, tewali muwendo gwa ssente nakigambye ababaka baffe jjo nti olina okusalawo nga tumaliriza, olina okusalawo okubeera ku ludda olw'Abannayuganda bakulonda oba ku ludda lwa Anita Among. Era nga maliriza mu meeting ya jjo ababaka ba parliament twabakyaginze nti mugende muyimirire ku mazima, temwetaaga kuyimirira eno si nsonga nti kuyimirira nono, muyimirire ku mazima. Okusingira ddala muyimirire mu feesinge Anita Among kuba ye agent wa Museveni.
Notalo siru Anita Mongo. Lwa Museveni tuli mukulwana na Museveni ali mukozi subi parliament yaffe. Aba Anita Mongo mikono gya Museveni. Mwebale nnyo basebo ne banyabo kumpuliza nzikiriza ntumireka aba NUP. Bona bono kwetolole gwanga. Temu beera ku kijja mu maaso waliwo enteekateeka mu NUP kubijja activities zonna. Gwe tunulira uliriza Maso ku lutimbe kabina ku ntebe wetegereze sinema jeraga. Ampuliriza omulungi abadde omuba president w'ekibiina kya National Unity Robert Kyagulanyi abantu bambuuzizza nnyo ennyonyi ate nga gwe tulwanyisa ali wano ndowooza ensonga eyo mugitegedde bulungi. Mwami Kyagulanyi nga tuvudde mu Bulango ensaasaanya mwami Museveni asaasaanya ssente nnyingi era nga aziyisa mu bantu naye ne mu kibiina kyo naye ensaasaanya y'ensimbi tetegeerekeka era wa bulungi. Naliko wano ne leader of opposition n'aŋŋamba nti Evans nampa homework n'aŋŋamba Evans genda mu electoral commission olabe ekibiina kyaffe returns engeri gye zikikolamu era tusaasaanya tutya. Mwami Bukenya we nagendera kubanga yabadde omwogezi naye ate kati Mwami Bukenya yakyusiddwa n'alinyisibwako waggulu ne waddawo naye era amawulire ge nafunye nti returns zikola naye mu kibiina nti ssente ezitambula n'ezisabibwa abantu tebategeera kye zikola n'ebijjawa njagala nnyo nombuuza kino mu bannakibiina mbikubuuza mu bannakibiina abamu basabibwa ne ssente ezitamanyiddwa. Lwaki abali mu kibiina basabibwa ssente ng'ate tebalaba we zigenda? Ekyo kiba kikyamu nnyo. Sirowooza nti kiri mu kibiina kyaffe era bwe kibaayo nja ku makinga sure kinoonyezebwako nti nga bannakibiina basabibwa ssente ababaka ba paalamenti nga bw'oŋŋambye ababaka ba paalamenti nkimanyi bulungi nti waliwo mutemwa oguteekebwawo naye ate abamu abatakola ekyo balabibwa bubi mu kibiina. Bw'ebanga nkola ya kibiina nti ffenna tuteekeddwa okuteekawo okusasula omutemwa bwe guti mu kibiina kyekituufu kituba twayisa ng'ekibiina era atasasula mutemwa gwe muba mwakanyako aba takoze bulungi kubanga zizo ssente ziddukanya ekibiina. Mbadde ndowooza abampuliriza ndowooza mukiwulidde tukyagenda mu maaso. Ensonga y'ababaka caucus tezituula mukulembeze tebamulaba kuba nabadde njagala kiteeka wali mu kyennyonyi ne ŋŋenda mu Bulango. Abakulembeze bano n'engeri obukulembeze bw'omu kibiina gye butambulamu bo bagamba nti babitegeera. Bakulembeze ki? Wayogedde ku mwami Bwanika straight kubanga wayogedde ku mwami Bwanika buli kibiina era balinayo omuntu waabwe bw'atyo ate oba ne mu family. So ddala oyagala ensonga budde tubumalire ku oyo sirowooza tuzitukiriza nnyo nti ebitalina amakulu mubireke tufokasinge tuleme kwesala speed banange tulina omulimu. Museveni awo watwagala ayagala tumalire obudde ku bannaffe ababa baseeredde ate ye nga bwagenda n'omunyago gwaffe. Yesu bannaffe bakola ensobi, yesu bannaffe olumu batuze emabega kati nze ebiseera ebisinga naddala bannaffe naddala gyensibuka bobo balwanirira ate olina kukozesa mukono gumu guno ogwokubiri gubeere nga gulwanyisa abo banno ate abagezaako kulwanyisa. So ekyo ki understandinga naye katudde ku bo no omunyazi agenda kuleka. Museveni ali myaka 4 buli kimu akitutte. Embeera eno eriwo kati kubanga kino kirina engeri gye kizibuddemu amaaso era mulaba kirina gye kitwala ng'ekibiina okwongera okunyweza mwami Museveni. Yes bwe tukola ekituufu kyongera okunyweza mwami Museveni. Kakati kyannumye nnyo nze kubanga ngera bw'obeera nga oli mu kifo kya kusala musango oba oli mu kifo kya okulembera bano mugende maaso naye nga mulina kye mulina okuyitamu ekibanyiga. Naye fe okwasa bannaffe nga bagudde mu bukyamu kyakyalenjinze Museveni kuba Museveni bonna babbi asirika busirisi. Museveni atudde ku babbi baje muweezi babbi ba Mike Mukula babbi buli ali mu gavumenti ya Museveni mubbi
kubanga buli omu alina kye yabba. Bannabanja bonna bw'abatabye mabaati ajja kubba sukali, bw'abatabye sukali abba ttaka, bw'abatabye ttaka abeera mutemu, bonna banoonyerezeeko. So enjawulo gye tuleeta kugamba bannange ffe tugobawo ababbi tujje ffe abatali babbi. Okukikakasa otya nga ne munno bw'aba agudde mu nsobi takangavvulwa. Naye ffe kyaffe tukikola mu mukwano, naye nga tuyikoza amazima, kubanga buli omu tetusobola kugamba nti amazima gaffe gabalansinga bwe kiba kituuse kwono mukola ekituufu, naye bwe kituuka kwono temukola kituufu. No, tulina okukola ekituufu. Empuliziganya y'ekibiina kya NUP n'abalala abatwalibwa nti baludda luvuganya mu kibiina ku mbeera eno mulinako ku ngeri gye muwuliziganyamuko okulwanyisa kino? Okulwanyisa ki? Obubbi buno obutandise okuvaayo. Munnange tetwakatandika, eyo yebadde enkola yaffe. Ffe tubadde nga tulabisa Museveni kuba kikyamanyi kye tusobola okukola, era tukyagenda maaso okukola ekyo. Of course tuwuliziganya ne bannaffe, naye era njagala omanye nti tulina mu bannaffe nga batya, either nga batya Yanita Mongo kyakola zaake, bw'onoovaayo n'oyogera amazima naawe ayinza okukikola. So ne babeera mu kutya bwe kutyo. I understand. Ate mulimu ne baasasula n'osanga nga munnammwe naye najja n'atunula mu kamera n'ayogerera ddala ebikyamu, ate n'osanga olinga munnange bulijjo obadde olabyanga mu muntu mugezi, muntu mwesimbu, naye n'olaba nga lwana n'amazima agamu awiyuyo agazeena mu kifo ky'okugamba obugambi nti kino kikyamu oba kino kituufu. Kuba kiri clear, tusobola kubeera in between. Ekikyamu kiba kyamu n'ekituufu kiba kituufu. Amateeka bw'ogagoberera gayinza olumu okufuula ekikyamu obutuufu, ne gafuula ekituufu ekikyamu. Era abantu naddala abavuddeko ensonga zino oli ajja kugamba nze kino nakikolera mu mateeka. Ekitegedde n'abalala kijja batwala kityo. Ekibiina ne kivaayo ne kiga nti mwenna abakoze ensobi muddeeko wabbali mwenenye oba muzeeyo ssente. Naye ate etteeka ne ligamba nti yakikoledde mu tteeka. Ekibiina kya NUP nga kikulemberwa Mwami Kyagulanyi ne kigamba gwe nkugjeewo ntaddewo ono. Etteeka nga mu kibiina etteeka lye kikugamba, kubanga obukulembeze obulina n'abakwetoolodde mukwatiza wamu ne mutwala ensonga mu maaso. Naye ate mu ntebe mwatudde nti tulina kusooka kutuula ne tukola bwe tuti. Olaba omusajja omugezi omupulooto yagamba nti good people don't need laws, but bad people can find their way around any law. Abantu abalungi tebeetaaga mateeka gabafuga kubafuula abantu balungi. Naye ate abantu ababi ne bwe wabawo amateeka basobola okugakuba ekkoona. Kakati wano waliwo amazima kye gagamba n'abalala gwe kyoyita etteeka, naye abo abali mu buyinza abakozesa amateeka ne bakozesa amateeka oba ne babaga amateeka aganyigiriza nga makyamu nga tegali mmolo. Tubola eno nsonga ya buntu bulamu ya bwesimbu. Njagala omanye nti yes amateeka gabaawo, naye ne slave trade kyali mu tteeka. Slavery was legal nga kiri mu mateeka, nga oli ajjawo omuzungu n'akugula kuba oli muddugavu kuba etteeka bwe ligamba. Colonialism lyali tteeka, etteeka ne liyisibwa nga likiriza omuzungu okujja n'akubba n'akunyagulula. Yensonga lwaki n'amateeka ago tulina etteeka wano Republic Order Management Act eryali olobera okubeera abantu abataano nga musinkana nga guba musango. Ebiteekateeka bingi nnyo ebyekisiru baleeta etteeka eritusaako omusolo ku social media n'ebirala bifaanana bwe bityo. Baleeta n'amateeka agabba. Nakugambye Museveni tamenya banka, ajja ne baleeta ekiteekateeka ne bakiisa swi n'alyoka anyagulula abantu. So buli kiyita mu parliament liba lifuuse etteeka. Classified budget neyite liba lifuuse etteeka kuba parliament olukiiko lw'eggwanga olukulu olusalawo buli kye lusalawo liba lifuuse tteeka. So si buli kye basalawo nga babawadde enguzi nga babatiisatiisiza tekiba kituufu.
n'olw'ensonga eyo ffe olwabitukiririzaamu mwami Mpuga bwe yeesanga mu kabaati bwe katyo twamuwa amagezi alekulire asigaze ekitiibwa kye era n'atusuubiza nti agenda kulekulira saali zina kuba saa 24 naye bwe kitaakola bwe kityo ne tuvaayo ne twogerako eri eggwanga nti nno kino bwe kiti bwe kyabadde kubanga kyali muki mu public singa eri abaga tusooka kutuula tebamujjaaliriza yakubanga kisoboka twali tujjeeyo mapenduzi bwe baakozesa okujjayo zaake mapenduzi nga ffe twamulonda ogenda kakiiko ako naye omuntu tumulonda ate n'akozesa amaanyi g'abantu ate okunyigiriza omuntu akikirira abantu zaake wazaake yali yalabisa nnyo obubbi obuli mu commission bakozesa amapenduzi omujjayo mapenduzi ng'ekibiina ne tumujjayo Anita Amongo n'amulemezaayo nga ye so kisobokera ddala Anita Amongo n'agamba Mpuga tajja kuvaayo tekitegeeza nti aba takyakiikirira ffe kubanga ffe tukozesa obuyinza obwatuweebwa abantu Evans abannayuganda bannonda era byenkola mbikola mu linnya ly'abannayuganda kubanga bannonda era n'okulonda Honorable Mpuga okubeera leader of opposition namulonda mu linnya ly'abannayuganda era n'okulonda okumulonda ogenda okubeera commissioner namulonda mu linnya ly'abannayuganda nkozesa obuyinza obwo bannayuganda bwe bankwasa era n'okumuyitayo nti sookolekulire ge magezi genkuwa nkikola mu linnya ly'abannayuganda kati ekiri gyali okuwuliriza bannayuganda nga bwe yabawa ekitiibwa mutandikwa ndowooza ajja bawa ekitiibwa ebbanga lyonna neera nga bwe nkugambye ekyo nkirekera mukulu wange ze njagala kwenkalegi nga ffenna tukwatagane ffenna tumanye nti ekizibu kya Uganda Museveni ate tuleme kwemalira just kuffe ffekka twejjukanye yes buli omu alina okukola ekituufu ffenna tubeere ku bunkenke kubanga Museveni atutega obutego but most importantly tugende maaso tumanye nti tulina ekizibu eno revolution si just usual strategy no tulina okubeera kaali eri ffe kennyini awo tusobole okubeera kaali eri Museveni neyanziza ampuliriza omulungi programu Lutindo Walusimbi Evans mu studios nina Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'ekibiina kya National Unity Platform twogera ku nsonga eziriwo mwami Kyagulanyi National Unity Platform nga bwerwana okulaba nti buli kimu kyonna kitereera mu ggwanga naye ate enneeyisa yaayo yo neegambibwa nti si nnungi kino tukyogereko nyinza obutakugamba nti ono oba oli oba ono naye bifulumidde bingi n'abamu kubanenyezebwa okukola ebyo ekibiina bye kitagenderamu n'abakyaliwo kati erinnya lya mwami Mpuga n'abalala babaddewo nga bagamba nti ffe tugezaako okutereeza naye n'empisa mu kibiina temuli abaana ne badda ku mikutu aba National Unity Platform ne bavuma abantu abakulu mu ggwanga bayisizza amaaso mu kabaka bayisizza amaaso mu katikkiro buli avaayo abaako kyayogera gwe bavuma kaakati ekyo kibiina ki ekyo nno kibadde nange umutima ng'angamba naafuna ddi ku mwami Kyagulanyi ayogere ku nsonga eyo naye Kyagulanyi asirise busirisi awuno wano gwe muwe bubi microphone yiyo webale kumbuza ku nsonga y'abaana simpisa mu kibiina lwaki empisa mu bavubuka bonna mu Uganda zibasiiwuuse Evans abaana basiiwuuse empisa abaana baamayuuka baamayuuse ate nakibawoningako ne mbagamba ekiseera kijja kutuuka kati mukyamwe ne mukyala babavuma n'ekiseera kijja kutuuka nga bamu bakwata n'emmundu nga sikyalina kyenyiza bagamba ate nga tekyakatandika Bamuseveni bo tebaavumanga buvumi Bamuseveni bakwata mmundu ne bakwata nalijambiya okumaliza nga 500,000 people bafudde omwana tayinza kutuuka myaka 2, 3, 4 ng'anyigirizibwa agibwako omusolo kyokka abbibwa bubbibwa talina ddoboozi luli nga n'okuba essimu ku radio kiri wala naye kati laba intaneti bwejja yajjanga ekisima abaana nga talina kyakukola bakulabye ku kamera ng'otta abantu talina kyakukola laba bwafuna intaneti nga tamanyi olina Facebook handle Malcolm X alina akatabo ke bamwandikako ke bagamba akatabo kayita The Hate That Hate Created obukyayi obwatondebwa obukyayi kati bwe muno obukyayi obwatondebwa obukyayi Museveni
libwa gegwanga lya ferino yali yatukyawa nnyo namaking bintu bibaddewo in the past kibi nnyo Evans oba okoyina ekintu kyokwatibwamu kyomba mu discussinga togamba kali wadde nkoze kino naye oli lwaki avuma yes kituufu waliwo ab'empisa ensiiwufu nze mbeera ye mukulu Makolo Kavuma Makolo Kavuma assalamu alaikum bagaliza ekisibo ekirungi agambye bwe ndi mpuliriza ntumiddeko ku bantu baffe Beni nina omukulu wano kojjaawo Saalongo asinziira mu UK naye waliwo n'ambuuziza nti nno mwami Kyagulanyi teyatunyonyodde bulungi ku lukiiko olufunga n'obudde tebonnatuddukako kituufu ensonga eyo bwe twagiraba amawulire nenkola okunoonyereza nenfuna evidence eyo nayita olukiiko olw'abakulu olw'oluyita olukiiko lwa kisajja kikulu olukiiko olwo lutulamu badepute pulezidenti bange abaana Honorable Mpuga, Honorable Nambeshe, Honorable Jole Mugisha ne Dr. Zedriga ne mu lukiiko olwo nayita n'abakulu mu kibiina Secretary General Mwami Rubongoya ne deputy we Mchala Aisha Kabanda mu lukiiko mwalimu omwanika w'ekibiina olukiiko olwo nayitamu n'abakulembeze ab'enkizo basatu mu kibiina byali mu lukiiko naye twavaamu nga mukulu munaffe akkiriza ensobi gye yakola ng'era yeetonze naye era n'aweebwa amagezi okukola ebintu bisatu okulekulira mu kitiibwa okuwuzaayo sente ezo n'okwetondera bannayuganda naye oluvannyuma ndowooza bwe yaweebwa amagezi ag'enjawulo n'akyusaamu ate ku kigambo kye awo ate omusango ne gubeera nti ffe tetwakoze enkola eyita mateeka kituufu tetwayita mateeka mu ntandikwa twayita mu nkola ya kisajja kikulu kati enkola ya kisajja kikulu bwe yagaana kwe kusalawo tuyite mu nkola y'ekibiina naye ate era mu nkola y'ekibiina nze engeri gye nnali nti nze nakulidde olukiiko olwa kisajja kikulu olwalowooza nti lumyaliriza naye ate n'alugoba era okusinziira ku kiwandiiko kye okufuna obwenkanya neŋŋamba nze kanve mu nsonga eno era yekulembera olukiiko lw'ekibiina kati ne tukiza mu mikono egy'ekibiina era ekibiina nga bwe walabye kyamaliriza kuba kyali kimusabye waffe His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'awa obubaka obw'enjawulo gwe mukwano gwange naye muganda wange ayagala Uganda etambule era ng'etutambulira ng'egenda mu maaso twongera obajjukiza n'okubategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Elected President of Uganda musajja wa buvunaanyizibwa musajja ayagala amazima musajja talinamu kitugamba walimu abantu abalina obubeera obulalala ne Pulezidenti waffe tumwebaza nnyo era tusiima nnyo Pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali ready nnyo okutambula n'abo abali ready okutambula nabo ate tagenda kwesiba ku bantu ate muddawo ne mukirowooza ale mukisuubira nti Pulezidenti agenda kudda okwesiba ku bantu Pulezidenti w'eggwanga omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tutambula naye ate tutambulira ddala bulungi n'ensonga azitambuliza ddala bulungi so mwadde balowooza nti waliwo ensonga yonna ey'okuteekamu enjawukana ndabira n'amawulire baagala okuteekamu entalo biki si bwe tuli era Pulezidenti si kyatukubiriza